So n'olw'ensonga eyo tusaba tulipaayo okufuna ebigambo byabwe nga tetunnaba kugenda wa Seremu. Tweyanziza mwami lwe batusanze nnyo bannaffe Bannayuganda tubalamusiza. Nze Sserunjogi David yenze General Manager Tripaayo Uganda Limited. Omulimu gwe tukola gwa kuyamba ku kufunira Bannayuganda erimu lw'oluwagwanga ate nga ne mwami Kenzo nayambye nnyo abavubuka. Obola twavuddeyo omulundi guno si gwe gusoose ffe buli we tulaba omuyimbi ayina ettafaali lyagatta ku ggwanga tuba ntumukwasiza. So tuli basanyufu era gyasinziira wano nkoole Bannayuganda mugende Kololo omwami ono muyambeko nnyo muvubuka munnaffe asobole okuddiza ekisaawe ekyo ate n'ebintu ekindeese ku Tripaayo wano batuwaddeyo sponsorship ya $20 million okutuyambako okutegeka emikolo gyaffe gy'Edikenzo Festival ennaku z'omwezi 28 Kololo ku Airstrip. Omuntu asobola okubeera ng'aliyo n'alaba ssente zino nanga kati kandi gy'empangula ezo ssente za kuwangula oba ssente za kubagulira birabo ssente za ebirabo okugeza omuli ki omuli zipiki omuli zikuuka school fees okubaleetera ebintu ebigenda okubeera awo okitegeera bingi nnyo entertainment yamaanyi tulina stages zanjawulo ezigenda okubeerako entertainment. There is a lot we are going to do okusasula aba-entertainers ab'enjawulo ababuuka kino abakola biri nga bw'omanyi emikolo gyebagyo nga tuzzeko Kololo ennyini kuba abaana kutandikira ssaawa emu paka 6 tutaddeewo ssaawa ezituwe zituuka abaana mulinye mu mmotoka mudde waka. No, abaana balina okuddeeka ndowooza ffenna tuli bantu abalina amagezi mu mutima. Tosobola kubeera na mwana wo n'omuleka asula oba ekitegeera n'ekisinzira buli muntu alina omwana we era agamba ffe tunya tujja kuba tugenze ffe kusatu tujja kuba tugenze ffe kuzino tujja kuba tuvuddeyo. Asobola okuddeyo n'agamba lwaki wategesaawo lwaki wasazeewa nadde nyina tegeka Nambooli nadde nyina tegeka olw'ensonga it is Airstrip tulina ennyonyi. Nambooli is a football stadium. Of course ennyonyi tusobola kugendayo nevaayo so twali tunateeka kukola. Lwaki ebyogerwa bagamba okuba wagende wa pulezidenti gwali ogenzeyo okusaba kifo bakikuwe bwereere ekifo nakisasula era ne risiitisi zaafuluma abantu bazirina siiti eyo zino sente ezibula kwakulako $15 tusuubire enteekateeka egenda kugenda olunaku okutuuka nga ziweddeyo katusabe era abantu laba bali mu kunyambako. Mu kino ekintu ky'olimu eky'okugenda okuba katuyikiyita okutikkula ettaffaali oyaniriza buli omu ajja buli muntu kibannyonnyole omuntu yenna aliyo ng'ayagala kunnyambako okuteeka omukolo guno gusobole okuba omulungi. You are welcome. Nze nyina idea era njagala okusanyusa abantu bange baleetera byembansase eyo bulaya gye ntambulira naye siri mugaga nnyo okuba ndisobola okubituukiriza 100%. Buli ayagala okunnyambako tugende mu maaso n'okugyawo ebigambo by'ababi bagezaako okwonoona omukolo gwaffe. Jangu onnyambeko tugende mu maaso. Tulabye nga bakwasizza ppiki zo mu official lwe lunaku oba olubadde lusaanidde olaba nti
tebandirinzeemu katonotono ne andi balina zituwa kati tube nga tuli 100% sure nti oludde ebintu ebirabo tukolaki tubirina siku last moment ate n'ekyokulala ngenda kufunamu kotri kuba ngenda Ivory Coast nyinayo ko festival nyina festival endala e Puerto Rico so njakuba sina budde maaso awo time yena nyinayo natuzeeko ku bulamu bwo minisita yakuyita bagenda sinnagendayo naye minisita mukwano gwange nja kumunonya ensonga z'omwana zituusewa wali ozeemu mulabako nazipozingamu walinawo invitation gye wakola tebo gye wali otegese ku concert enaabeerawo etya tebo wali ogambye waliwo tebo egenda okubeera special invitinga nakati banaaba respondents nga bagenda kujja will be happy to have the donation upcoming asobola okuddeeyo kubaka tumuyita omuyimbi omuti yakati naatya n'agamba ekiggulu kirina beerako banene abaana bonna nakirambulula mu press conference buli muyimbi yenna ng'oyimba ng'ate oyimba bulungi si byakuba nti olowooza kuba ng'oyimba bulungi ogenda kujja oregisteringe genda kuyimba era abaagala bonna okuyimba mukontakitinge big talent management mujje musindike message oba mubakubire ku ssimu nga bawandiike musobole okubanga mukafuminga kulunaku olunaku olw'ejjo Galaxy yabadde eronkinga zina awards bakunominatinze mu gundi categories nyingi nnyo wazirabyeko badde simazira nebampadde invitation ndwakuba nadde busy saba abantu bwe bakulonde abantu bonna abali eyo buwagizi bwamwe bwebaza nnyo mwebaza abantu bampagidde ebbanga ddene era ensonga lwaki ndaba ndi wano n'okusobola okufuna obusobozi okutuuka ku Kololo Street si buli muyimbi nti asobola oteekawo shaa nga mwani na miliyoni so ndi musanyufu nnyo ku lwekyo era mpita abantu bange mujje Kololo temugenda funa buzibu bwonna muve ku bigambo ebyogerwa ababi mutambule n'ebigambo ebyogerwa abalungi mbaagaliza buli kirungi saba mukama bweki musinga okwagala olunaku lwa 28 Airstream Kololo ssanyu lyereere kulaba history kunyumirwa kyolyogera kyolinyumizaako n'abaana tweyagale nga tetunaba kuva mu bulamu bw'ensi eno twesapotinga nga tukyali bano awo biso akatalekeka mu categories zino abayimbi abamu n'abakomediani abamu bakomplaininze nga bagamba toyinza kungattika na muntu yakajja kati nga tenze naliwo kuva dda ensonga eyo gwojogerako ki olaba bakituufu oba kikyamu okubanga gwe edi watandika dda omwana eyakajja kati mwaka gumu emabega ne bamuteeka mu kategori eyo emu naawe ensonga eyo ogyogerako kinga gwe ensonga gyekiri mu bitabo omuntu yenna bw'aba akoze bulungi toddamu ebyo mbw ate yakajja mpozi nga bamutadde mu legendary ekitegeera n'ebino mbu artist of the year song of the year ate bw'abanga abadde song of artist of the year tomuganda bw'aba abadde nga alina song of the year nga oluyimba lwe lulungi omuganda obeeramu bw'abanga abadde meero kwegamba oli ne bw'abanga alina lumu tukirabye nnyo mu zigurami osege omwana najja Justin Bieber yatwalako gurami 10 n'ameka nga bajeyiza ali nominated namba so it's all about music, it's not about ani asookawo eno ensi si ya muntu teri muntu yenna alina kireyiminga nsi okitegeera ensi eno yaffe ffenna buli muntu bw'abazze oba okitegeera obimanyi omuntu bw'abanga mugagga ne waba alina emyaka 5 bamuyita muzeeyi so don't need to claim anything. This is an ensi ya mukama mukwano gwo Chiko yabadde akyogerako ngawoza taagala mugatika ne bano bapkaming abazze ate si bandi bawuliddemu bonga bo nze benti bwe ndaba ebintu edi akasembayo omuntu asobola okubeerayo nga tasobodde budde bulaba kalango naye ngeno kiripo asobola ogiramu soka omuddirizemu omulyango sente omulyango tujja kuba tesula omutwalo gumu abaana bato abakulu emitwalo 2 VIP emitwalo 5 abaagala tebo ojja kugifuna kakadde k'ensimbi oze ne banno tufune wetubateeka tulina VIP ne VVIP okitegeera birimu n'okusavingibwa ku kyokulya ng'okigulidde ku tiketi then abatasobola kigulira ku tiketi tugenda kubeera n'ab'emicomo n'ab'enkoko n'ab'emmere eŋŋanda n'ab'enfu kubanga lunaku lulamba lanki tugenda giriira wali n'ekyeggulo tugenda kukiriira wali ebyokunywa bingi bugamba man omuntu yenna atajjemuze kuwulira n'abasuubiddwa neffe tulire akatalekeka
tukusubireyo okwerekerako mukwano gwo Cindy. Cindy ngenda kumwerekerako nnyo ddala era nsaba abantu bonna bajje bawagire Cindy. She deserves it. Nje tubeere wa Cindy tumwagire yamaani. Okay.